Alright, kale nkwaniriza nnyo ku SML News Yugi omukutu gwaffe ogw'omutimbagano wofuna amawulire amasunsulo bulungi omukutu okukwatibwa abakugu kwebaza nnyo obwagizi bwotwa buli kiseera likinga sharinga subscribe ate gwe aba n'ebyoyogera no comment kutukola bulungi ddala nkwaniriza nnyo nyini ddala wala okutugobera genda ng'otugoberera nze Simon Muyanga Lutaya. Okay, olwaleero omugenyi wange ye Kanso Yusuf Nsubuga Nsibambi, sorry, member wa parliament ow'amawokota y'Amaserengeta. The man in the news for right or wrong reasons, depending on who and where you stand, ng'otunuulira ensonga ze. Njagala kuwaniza Sebo, sekyokulaba. Sebo, muganda wange Muyanga Lutaya, badde nkulaba mu byamawulire ku TV ku mitimbagano nina essanyu lya nsuso okubeera kuko naawe wano teketo foli tonotono ku ggwanga lyaffe. Webale nnyo. Yusufu Nsibambi yani? Yusufu Nsibambi Apuli w'omwaka guno mpeze emyaka 61 nazaalibwa Nakibanga Kalagala Nkozi Mawokota mu ddwaliro lya Nkozi Hospital mu 1965 nga 4 April. Era ndi musanyufu nti nakulira mu kyalo. Olwozaalibwa ani? Kubanga ozaalibwa ani akuzaala? Nzaalibwa omwami Awusi Kalega n'omukyala Jaliya Nakiranda Kalega mama wange ow'Engeye gwe naggulamu Jaliya City. Oh, Jaliya City yali mama wange. Oh, right. She lives? She's there? She's still there, Hajati. Oh, good. Ye yava Gomba. Mwana wa mwami. What does that? Mwana wa mwami? Really? So yali mwami? Owessaza w'Egomba? Yali mwami ddala ddala. Ne taata wange ate naye mwana wa mwami. Kaakati byonna yonna yava Mmende Wakiso n'agenda n'ali obwami eri. Kaakati nasomera mu kyalo okusinga ddala essomero ly'Enkozi St. Mugagga ne ngenda Ekibuli emyaka 6 ne ngenda Makerere ne nsoma amateeka e Makerere era ne nfuna omukisa ne ngenda mu America ne nsoma masters University of Florida mu Gainesville ne nkoma wano n'entandika okukakkala eby'emirimu nga ndi musomesa e Makerere mu mateeka. Ku diguli embakuiza okusomesa? Diguli 2. By then nga abalina diguli 3 baba bangi batono. Era nze seeyongere nali nfunye omukisa ogenda okusoma Yale naye ate olwo nagenda ndeese omwana wange omukulu ne ndowooza nti abaana balisoma ebyannema. Kati ne nkoma wano nali ndi emirimu mingi ne nsomesa amateeka. Nasomesa emyaka 2 nga mu 7 babiri kwegityo. Makerere ku faculty of law. Era ne nkolanga ne mu Greenland Bank, Greenland Group nga nze lawyer secretary wa Greenland Group yona Greenland Bank, Entebbe Resort Beach, Kampala University, Greenland Bank Tanzania, Greenland Forex Bureau Kenya, Zanzibar. Kakati basically nze sifunangako ate nakyejjusa kubanga ojjamu obulwadde. Obadde okola kukozi bw'ofuna live eno ate wali obwo. Ffe twasooka okugula ofiisi y'abaloya ez'abaana abato abaasooka edda mu Uganda bagitanga Nyanzi, Nsibambi and Baba's Advocates. Kati bagita Nyanzi kiboneka ni Baba's Advocates. Kati nze sifunangako kuwummula ne bwe luba lunaku lwa Sunday kabeidi mbala kutuuka mu ofiisi olaba ofiisi yange eyo nejjudde buli wamu nejjudde ebitabo buli wamu wano wentula bitabo. Kyesimanyi ebitabo ebyo nga bwe biri omanye ekirimu ekyo nti wano we wali kino era buli mumanyi kati ebyobufuzi byonna biri awo nawano ebya bizinesi zange eza bulijjo biri wali ebyamateeka ebya parliament byonna
biri awo byonna ebirabo bivolumi then bwotyo bwenti bw'obyawula. bwefaanana olumu mpulira n'ensonyi sekwete bwabikwatako mpulira bubi Essebo. Kati mu bumpimpi ndi musajja mufumbo omukyala munaddiini nnyo tayagala nnyo yagamba abaana bange nange nzija mu byobufuzi bwe tonjogerako naye alhamdulillah abaana bange bonna basoma bulungi gye basomera sijja kwogera Kale tuyinza obutayogera mannya bali bameka? baana omusajja bamwogerera naye bonna basoma bulungi era bonna balina emirimu mirungi katonda yeebale mu Uganda mule ebweru wa Uganda? wano naye nga emirimu gye balina ddala mirungi Wano so oli Ssemaka musajja mufumbo Essebo musajja muzadde weyeddira eŋŋonge ekumanyi eŋŋonge mmanyi naye bwe nsanga ab'effumbe erinnya engeri y'ebeffumbe gye balibbanga nti ndi wafumbe osanga ab'eŋŋonge nga ndi waŋŋonge bwe nsanga ab'effumbe nga ndi waŋŋonge bwe nsanga ab'eŋŋonge ndi wafumbe kati nze mu mipiira gy'ebika sigula mazzi kati ndi wafumbe ng'onywa naye nga at least ekyensinga okwegomba ennyo kyekika kya maama wange ekyengeri banjagala nnyo sibayolanga bugere bana balaga yatuyoola obugere yatwala lubale w'ekika naye bandabanga baby all the time. That's right. So bwe nganti eŋŋonge ekumanyi bambuuza olina ky'okoledde ekika kyo nti oba boogera abayambye ekika kyo bakwogerako? Tebanjogerako kitono nnyo sibambi tomanyi gye bali batera kutuukira gye bali naye bamanyi ndi wafumbe ate ab'effumbe bamanyi ndi waŋŋonge kati awo mbitirawo naye nga kati ekibadde kitulemesezza nnyo okubeera mu bintu ebyo bya philanthropy bya bufuzi buli kyofuna olowooza kalulu naye kati obudde weebuli tujja kuddayo eka. Sibambi wali osoma ng'okula ki ekyasinga ng'okunyumira mu bizannyo kale? Mupiira nga nyiza n'okuvuga no mu kusoma nga nyiza n'okwekweka wansi w'ekitanda Brazil omupiira gumala kuggwa World Cup eggwako ya Brazil nga sebyena mupiira nagumu KCC naliwa KCC nti obutangoba kibuli ku ssomero headmaster yampa life permission wabeerangayo omupiira gwa KCC nga mpita obuyisi ku gate kubanga nali kubakola ennyo obulungi naye nga manyi ekijja okungobya kawaasi mupiira naga nti oyo tumuleke nolabo onyumira nnyo omupiira nga mbeera mpita twagitanga Boston nga tuyita mu fence buli naku bakwata nga mwendi naga nti ogenda mugoba kamuleke alabe emipiira gyonna so omupiira nalina coach nga nze nkochi nga te ttiimu y'essomero olumu natuuzaako ku Simba oyo nga tayagala nemuga tusimba ogenda kuzanya okutuuka kukyusa namba 7 nze namba 7 nze namukyusa yali ayagala nnyo okubeera ku 5 nemuga nzogera n'agaana nemutuuza nga tuzanya bakoleses mulimu Jackson Mayanja saidi ye kakati bwe namutuuza najja naga kooki mpa ku mupiira nemuga nti otegedde nze kooki ayenyumira omupiira naye nga nze nsalawo ttiimu so football namwagala nnyo. bwekirina kati kati obudde tebuliwo owagira ki kati tufuna budde kati nzi okwagirawo era KCC ate ebweru twanalukira mu Arsenal ebweru ndi wa Arsenal kati ndi wa Arsenal ndi wa Arsenal naye kati okujjako Saka abalala sina Saka ndowooza Bukayo abalala sina n'omu gwe manyi naye luli nga mba mmanyi okuva buli wamuudo bandibadde gyewaffe omani omupiira ogwegwowo Ferguson yagintabye wadde more respect ate nga yali best coach he was a good coach naye yagintabye bye yatraining nga Arsenal gikuba makuuli n'atuwanguliranga ku makuli n'embiimi. So mu mirimu gino gyonna busomesa kubanga bakuyita musuubuzi n'obusuubuzi mbukola obukolera mu ki osuubula ki? Ndowooza tukola amategula
Max Pans obutafaali era ndowooza ffe tusinga okubeera n'ebbumba eddungi mu Uganda era by September this year tujja kuba tuli number 1 mu ggwanga. Ebirala tugezaako obugeza naye bino. Ebbumba olijjawa? Is it important? No here. Mama wange yaŋŋambanga nti abazungu baakolerangayo ensuwa ningamba omuzungu okujja okukola ensuwa kati abazungu balina ebifo bye bahighlightinganga ebirina different type of soil. Kakati eyewaffe ne bali ekifaananyi nga tulina eka nga 180 tesobola kuggwawo. Omusajja bw'obeera eka mu kukola mulimu ki? Embeera ewaka nkwata kino nenkwasa ekyo. Kwekwasa buntuutu ole bw'ekisajja kuzimbazimba obuzimbezimba obutonotono naye kusinga bw'ebeera eka beera era mu ebyo byakuzimba na bya mataffaali. As a father, what do you do with your children? Nothing, really. It's very unfortunate. Nti maze emyaka 2 okujjako wano nga bamaze okunkuba akalulu nga siryangako kya misana waka. Era bwe twamaze okukuba akalulu navaayo ku makya nga bwamba batuwangudde ne bangwa mu kifuba abawala ne bagamba dadi owonye ebintu bino. Owonye? Era ne bantwala olw'ekifo kipya kifumba bufumbi ennyama enaggulu bagiyita Meteor Studio ne bagamba ali ennyama yonna. Oli muli wa nnyama? Okusooka ndowooza myaka beemeka kwe kuwoomerwako ku mmere. Abaana mbadde sibalaba to the extent nti gye baali basomedde omu yali she's a two-time Olympian mu swimming yatandika at the age of 12 naye baali bampise ku ng'agenda London Olympics nemukubira nemugaa nti sikyasobodde kujja bwe yakaaba enkeera neŋŋenda. Obudde bw'abaana badde sibulina. Nsibambi oyingira oddi ebyobufuzi era ani abikuyingiza kubanga mu training yo tebirabise? Ng'ogyako ne training bwe nasomesanga aba student bange Medad Segona ne Nalukola yakyogedde bonna nasomeseza kumpi eggwanga lyonna amateeka. Ate ne banonda emyaka 2 egy'omudiringa nange omusomesa asinze naye nabagamba nga temuyingira mu byabufuzi. Gwe ng'ogamba abaana? Naddala Medad yali very very bright guy, yali assistant wa researcher wange. Batugamba nga mulondeyo researcher gwokola naye okubuuliriza naye nga mugamba tuyingira ebyobufuzi. Ne Nalukola yakyogedde ne bagamba nga temuyingira ebyobufuzi. Kati nze ebyobufuzi mbijjamu nga ndi lawyer wa Dr. Besigye ne mu reform agenda Oweekitiibwa Israel Mayengo nanga nti engeri gye nkulaba bw'otooveeyo gaa nti oli mu byabufuzi wonna wooli oyinza okufa. Ne bampa okukulira Mpigi ne Wakiso. Kati tuba tuli ku CPS nga ndi Dr. Besigye's lawyer ne banfuuyira Kamulali ne bankuba n'essasi wano. Omusirikale eyankuba eventually mumanyi ne Kasaato munnamawulire yamukwata ku bifaananyi naye ne musonyiwa kuba yali ankubye kunzita ne bantwala case clinic nga ne mala essaawa 2 nga sitegeera. Bwe nadda engulu naye nga nti atulina okukyusa eggwanga lye kwe kuyingira ebyobufuzi wabula saali bonna byabufuzi wakadaala. Tuli mu mwaka ki ogwo? Ne Dr. Besigye bwe yava e South Africa bwe bamukwatira wa e Busega ng'avudde yava e South Africa n'ava ewaabwe ng'ajja olwo olunaku olwo lw'oyingira ebyobufuzi. So mu byobufuzi otandikire ku paalamenti wali ozanyeeko wansi eno nowa? Okujjako naliko deputy president wa Central mu mulembe gwa Dr. Besigye nga ye president mu FDC. Naye nze ebbanga linamala mu FDC nga batugamba deputy president kulabako anti nga siri nabyabufuzi wa kadaala era ne mu parliament nzo batonda bannyo ku floor nga njogera naye nga mbeera mu committee. Twabeeranga eno mabega nga ffe basupanda abakuba supanda ebintu ne bitambula omupiira ne gunywera naye nga tovaayo okugenda mu kadaala lwanki wannali looya awoza emisango nga gwe mulimu gwange gwensinga ne bampanga ba David Bawalubiri ba Muhammad Mbabazi bakyamba
bali ku ddembe, mukama waffe senior council, Kyemba Mutale yafa. So twabeeranga nnyo watukola ebyo nga tetuli nnyo ku kadaala kumanyibwa. Ebbanga lye wamala mu FDC kati nga gwe intellectual very senior lawyer era wafunamu ku ssuubi nti FDC eyinza okufuga wano. Really? Twalina ne tutunda n'ebyaffe ne tubiteekamu ebinene ne tubitunda. Nalina ng'olowooza nti Besigye yakuga president nalina wawa. ettaka e Tanzania Kawe Beach nalifuna nga ndi mu Greenland naye nze siberanga ku kirowoozo nti twandibadde tulina President Museveni okutuuka kaakati. Ng'oleba ddala amaanyi era owulira nti ajja agende nga naawe obikkirizamu ab'e Masaka mujja mulaba ng'ayita wano era First Lady bwe yagaa nti ne mugamba nti agenda wa nga ndaba bambi ekintu kibayitiriddeko naye kati ebintu bwe tubiraba ate bwe twabiraba si bwe twabiraba. So kyali mu FDC. Nkyali mu FDC era nze Deputy President Central naye kati bampise ku kakiiko k'empisa simanyi wasiiwuuse enkyali ŋŋendayo munsabire wasiiwuuse bwe bampise kakiiko k'empisa ebbaluwa nazifunye kawungeezi ezinvunaana emisango egiwerako ddala. FDC okyagiwulira, you still feel it nga pate mu mpapula kuba kati gwe ogibaddemu ng'etandika wonna obadde nayo mu mpapula weeri naye ku ground nga bakiyita tekyaliwo. Twalina ababaka abasukka 40 we tubadde mu kino ekisanja kyembadde nampala wa FDC mu parliament twali 32 Oweekitiibwa Cecilia n'afa ne tusigala 31 kati ffenna baatugobye basigadde 9. mulimu abakadde abakomyewo mulimu abakadde abakomyewo oba 2 oba 3 mu bwe mbadde nabo 31. So naye mulimu tumuyinza okuba temulina mukadde akomye. Who do we blame? Anadek ne yes. Lucy Akelo Yes. ne Oweggulu. about 3. Okay. Who do we blame for that poor, embarrassing performance? Essentially, Now that you have been part of the cooking. abazungu bagita internal contradictions. Mu FDC eggulayo yakavaamu ebibiina 3. Mwavaamu ekibiina ky'Oweekitiibwa Betty Kamya, Yes. Federal Alliance, ne muvaamu Oweekitiibwa General Muntu, anti kati ne muvaamu wano ennaku zino PFF ekulirwa Oweekitiibwa Lord Mayor Lukwago. So ekibiina okuvaamu abantu ebibiina ebinene 3 ebiwandiikiddwa kiba kireese enkubiiru ne fitina mu kibiina. Kati of course ne President Museveni yagamba nti 2026 twajja kuba opposition. Tokiruling out nti kyeyogera nga President w'eggwanga nakyo kitambula. Yali akitegeeza. Emirundi egisinga ayogera ng'asaaga naye aba Nekiba kitambula. nekyakola. Many people thought that you were an intellectual who would have moved with the PFF. How did the PFF leave you? Because all your people are there. Nze nabanenya era PFF nengenda ku record ne Dr. Besigye namugamba nti bw'oba n'ennyumba nge akasiisira akukayidde n'ovaawo kubanga omuliro gukwokeza already guba kukwokeza. Ensonga ze baayigamba nti waliwo abantu 2 abalya ssente mu gavumenti tebatta kibiina kuba ne gy'ogenda tolina assurance tibajja kubeera abalyaki ssente. Oba olina ku mobilizinga ffe n'otubuulira naye bwe baleeta ensonga ezo ku mwanjo ne bateekawo olukiiko olubuuliriza ne lukizuula nti ebyo byampuna tebyali bituufu. Tebalya ssente. Tebalya. Tebalya ssente. Anti kati bwe ngambira tebalya baateekawo olukiiko olubuuliriza. Dr. Besigye n'awa obujulizi n'abantu abalala ne bawa obujulizi ne batabulira obujulizi buguma nti balya ssente. Ate ne baba bazirya ensonga eyo ntono okutta ekibiina ekiramba kubanga ekibiina kyonna si kye kyalyaki ssente. Because abantu it looks babiri at the value of the person. The value is the worth, is your worth. anti kati gy'olaga gy'otutta bano abantu onookakasa otya nti tebazirye bw'obanga banalya ssente nota ekibiina kyokola onakuteeka maanyi bano abantu abalidde ssente ne batabaza mu Of course baba bamanyira kulira bajja kuzirya. n'ewalala. So
kyekyasinga okuŋŋaana okusala eddiiro. Then n'ekirala nga nakyo kikulu nnyo, embwa eyo bw'ogiraba mu nnyumba yaayo eba y'amaanyi, ne kasita ofuluma geeti n'akabebi kagigoba. Era kyekiriwo PFF okugyako ababaka babiri byaleese abakyala ate nga bali almost NRM rinnya, terina muntu gwe yeebula. Asinasi ne Betawo bali obalabye ddala nga oboolesa ekibiina ky'NRM. Really? They are more themselves than they are of any political party. I don't think they are really. Nalaba Achan yeggulu emukakasanga muwala waabwe. They are passed not because of FDC. So we would keep changing. Overall, nga njagala tumalize ensonga eno. How do you view Uganda's political position? Okusooka ddala basebo ne banyaba batulaba, nze mbadde minisita owa Works ne Transport mu shadow cabinet ew'ekitiibwa Kyagulanyi ne Nuupu nga ekulira oludda oluvuganya, era bwe nafuuka nampala wa FDC whip kwe kuta ekifo kya minisita owa shadow cabinet. Naye ng'ate ntuula mu shadow cabinet ebbanga lyonna mbaddeyo, tewali ludda luvuganya mu butuufu bwalwo mu Uganda. Tulina ekibiina ekisinza ababaka abangi ekiyitibwa Nuupu nga kye kiringa kirudda oluvuganya. Tetutuulangako mu myaka gye mmaze mu paalamenti ena ku nsonga yonna kebeya mwanyi ne tugamba nti eno ye position yaffe. Babagamba tufulume ne mufuluma, tutule ku madaala, tuliyambala engule ne muyimba, enkya mwambale black ne mwambala, bagenda kuyisa tteeka ly'amagye tufulume, kati ate mukomeewo n'ensonga etuzza tetugimanyi. Nga naawe omusajja omuyivu otambulira omwo. Anti bw'otatambula omwo ensi etambulira ku bubadi nga bali bakutunuulira nti ate gwe towagira. Kati nzijukira olunaku lumu nali sigenda kusayininga kintu kya mpuuga $5,000,000 kubanga sikinaako omutwe n'amagulu ate nga mu mpapula kirabika twakiyisa. Naye mba nva ku kisaawe ne kojja wange wano oba checking ne mugamba nti nvuga nga sinaagenda mu saalu ngende nsayininge. Kakati ate nga nabugambye mba sigenda kusayininga binebuuza naga nti ate lwaki osayininga, mugamba nti kugende tusayininga abaana bajja kunvumanya. Mba nakusayininga bwe bati mukwano gwange lule aliranda nampeereza akatambi ako kansibambi kasiru kalidde mu nsi y'olukete kasayininga nga nnaku 2 bweziti ze sinaba kusayininga. Kati n'ogenda osayininga bano bamulabise batadde mu bunkenke obuzibu. Kakati buli muntu yenna atya busenga babaka bakubuulira banuupu kibagendamu tosobola kiraba. Era bo baga nti katufuna akaji katumale okulayira bana abasajja bategeera. Kati kikwewuunyisa nti abantu bawambibwa bandi firebase katubalabise zirabye otyo okulabisa. Bw'ogenda wali muno asalawo okuva eri waggulu tamanyi nakitambula, tebali ideologically oriented. Naye ffenna tunakyoyinza kwogera, bw'oyogera bw'oti nabaga tukulabisa, bw'ogera bw'oti nti oyo agende oyo yalidde. Kakati opposition tetuulangako ng'ebibiina emyaka ena shadow cabinet etuula ne kakati tekyatuula, emaze emyezi ndowooza ena nga tetuula. Babeera eno mu firimu mu kamera buki n'obalaba ani yakuda shadow cabinet in parliament. Kakati who is the supreme leader mu cabinet mu parliament owekitiibwa Joe Ssennyonyi leader yakuda cabinet yakulira cabinet. So ye okay. Naye tewali kitambula, tewali mpuuga yatuuzatuuzangayo naye nga ne amaanyi gye gali walala. Nambeshe ye whipu naye amaanyi gye gali walala. Ng'oyogera amazima mangi kyava mu nkula yani kitaawe ye yakuza bwatyo oyogera amazima mangi. Nkugambye mama wange and you seem to be in the wrong society. Mama wange yali mwana wa mwami, n'ekitange yali mwana wa mwami. Ate nenfuna omukisa nti mukyala wange musiraamu nnyo buli kimu kyonna kikwasa ani Katonda. So batugamba kusaala eswala 5 asaala 24 buli lunaku.
sunna asala 2 mwezi talina teyewoolangako takkiza na mwana ku dayiningi kwogera ku muntu ataliwo. Tewali mwana wange asobola kutulawo n'ayogera wadde kyadde ku ssomero amugamba tuli mukwano gwa amale okubeera wano luba lutalo. So we grew up as an open society. Era kyatuleetedde obuzibu ne mu kalulu. Bantu baagala babalimba. What inspired you about Dr. Besigye? He's a very good man. Really? Dr. Besigye abantu tebamumanyi. Obeera ne Dr. Besigye n'otuuka embala nga talina kintu kyayogedde awuuna buwuuna. Naye abantu bamanyi nti wa busungu nnyo. Naye Dr. Besigye abaana baalabirira. Kati ne bwe twafuna ebizibu bino ebya PFF ng'agenze. Waliwo omuvubuka erinnya ndyerabidde akola mu Forex Bureau. Yagamba nti amanja ne Dr. Besigye n'agamba yazze wanantobya ssente nno sina ntono miliyoni oba 5. N'agamba mbadde njagala nzimuwe oba toliyumidde bulungi. Namugamba Dr. tomuwa. Akusasulire? Muyite omuvubuka muyite n'agamba nti ono nsonyiwe musomesa wange simubanja. Ne mugamba lwaki obadde ogende nti abantu babanja. Ti mbadde n'ebizibu omukyala wange mulwadde. Ne Dr. Besigye yali agenda nzimuwa. Abantu besaagala kwogerako abaanonanga ssente ensambya n'abalabirira abalwadde guyinza okwogerako namboozi ow'ekitiibwa obulwadde bwe bwonna obuli mu miliyoni 10 n'omusomesa wa Dr. Besigye. Abantu bonna nti gavumenti yalabira namboozi ebyo bya mu Amerika byajjo wali okulwala kuli byasooka byonna Dr. Besigye bw'aba anyiigidde yanyiigire kubanga naye mumanyi si mukazi mwana. The inside out oline Kanso Yusufu Nsibambi njagala tumalirize naye. So mu bakulembeze bana ba opposition, if you evaluate them, who do you think can deliver Uganda ku nsi ensuubize? Tewali. Abantu abasinga banoonya mirimu. Kakati batugamba mukanoonye abantu bakanoonya. Nze nagumenyeka nako muyita gumiti n'omenyeka bwoti n'omenyeka bwoti ne tukanoonya ne bambala obukofiira bwe bambadde bonna mukalonde mukakuume abantu ne balemera mukabanje balaba. Tewali abantu banoonya mirimu era abantu babalimba bulimbi. Nze mbadde mu parliament awo ani kati anaaganda okulayira bajja kulayira kati ate bagenda kabanja ddi baga nti awo kubanja tetwateekawo deadline naye okabanjiza wano street eri bulungi abantu bategese embaga bubaga. So opposition teriwo kubanga twalowooza nti yandibaddewo nga waliwo okwebuuza n'okwengeejinga. Yakoma mujiri ndoza mirembe gya Besigye ate nayo sirowooza naye yali amanyi nti kyakola ekyo kiyinza okukyusa ensi eno. Gavumenti si nnyangu kukyusa. Nze njetegereza mbadde lawyer wa opposition for a long time ne tukola emirimu egy'enjawulo egya wano n'egiri ebweru. Nzijuke twali ebweru Zambia ndowooza nga Dr. Besigye akyali mu buwaŋŋanguse exile. Omubaka yakwata eccupa y'amazzi nga nze mbaga nti tugenda kulwana. Bali baagala byakulwana. Ne mbaga nti okulwana tujja kuba tunoonya muntu tutte omusirikale akuuma ku bbanka nga tabimanyi na kigenda mu maaso aleka abaana be. Kakati omusajja onzima nja mwoge yakwata eccupa y'amazzi n'agikuba ku mutwe. Alex Onzima twagenda okudda wano emyaka 2 nga minisita wa Museveni. Kakati nenga nti obusungu bwe yalina tiraga tulwane ne bamande ne bakyakabaale bonna ba South Africa bonna ba Dr. Lununu najja n'agamba nga basinga obukambwe bali South Africa yakoma wano nti bamwadde commission ya government. So basically abantu fenna tugwamu amaanyi. Nange kenyini ebbanga lyetubaddemu mukayana kino mukayana kiri mulamentinga ogenda ku radio eno tewali kiriwo era tewali n'omu ajja balimba ti eno opposition egenda kukyusa. Bavubuka naddala mukole emirimu gyammwe muleme kufiira ku luguudo. Tewali ku opposition wano ayinza kufiira omuntu. Nze abaana bange
tewali n'omayinza kujja na ku luguudo kuba beewuunya kiki akeera ku makya n'anywa obuugi nga bulimu sukaali kati omuga nti ino gavumenti mbyawuuza yakoze eki kale ekibuuzo n'abalala kino bwe bali bonna abaana baabwe bali mu Amerika bali Canada. ekibuuzo kino nkibuuza bayivu. Rate Yoweri Kaguta Museveni the political scale given opportunity rate him don't mind toli mu kibiina kye but zawalira rate him ali 8 to 10 nali sikimanyi nti Museveni y'ono nze nakamusinkana emirundi 4 officially esatu nga bwe tuli wano babiri n'akuwa obudde alina think tank ekintu ekirowooza buli kimu teyeebaka fewofe essaawa 11 ababaka nga baggalawo bannange obudde buyise mugende mufulume asikaali olidda wa bano bafulume bajja kutwala kompyuta zaffe naye State House yankubira ku ssaawa 12 kitundu nanga nti alina ejja lyampita sijja kulyogera n'agamba okyebase essaawa zino n'obisobola ebyobufuzi 12 kitundu yakankubira emirundi eki bwe kyemwogedde mu meeting kubanga luli yali ava mutala esita n'omulaba ssaawa 6 ogw'ekiro paka 7 oba kitundu enkeera ssaawa 2 nga omuyambi we akubuuza nti His Excellency yaŋŋambye kino na kino na kino lisiti njagala olumu twamula okwogera ate neŋŋenda e Nairobi mbantuka kusebe nga ndaba messages n'enkomawo n'enkyusa bukyusa n'enkomawo naye ku ssaawa 12 nga kati teyeebaka oba yeyagamba nti muyeekera teyeebaka ate n'ebudde bwawe eggwanga bunene ayinza okubaliramu buno ebintu by'emagye ne bimufuula owebbugumu erisukkewo ne tategeera ate teyeerabira bantu kati eno ewaffe wogeramu oti tigenda mu disciplinary oyo mugobe kakati ye Museveni alina disciplinary naye abantu bakoze effujjo mu NRM abazza wano n'akukyusa wali n'akuweweeta ogenda okulaba nti oyo ayogedde n'abantu bonna forces ba Moses Ali kati abaana bano bajenizi bonna kumpi structure yonna wanachwala abadde bimaze akalwa abadde ayogera n'abageto aliwo yasinyikana bamalayo ekololo was for everybody so in your conviction very many years fighting him because you cannot deny you have been fighting Museveni for all this long is Museveni a good man? I think he's good overall kubanga abantu olaba n'abaana b'ozadde awaka bakufuukira ekizibu nga tebafaanagana nga buli mwana alina character waliwo nze oli ye muyita mayibanka n'akasente bwakafuna konna akampa waliwo omulala bwakakuwa okalya kakulakira waliwo bunga nti ku Lwokuna daddy you said on Thursday kakati ate waliwo omulala nga ye ne bwenzera ensaawa 9 ogw'ekiro ali laid back yabaniriza wali daddy some Joyce ne bweguba mwena ne bweba 11 Hilo domba atamanyina bitambula. You have a case home. So basically, bw'okiraba olumu otya n'okudda ng'agambye daddy we have a meeting n'ogamba ngali 17-year-old yona njagaza ki ng'omanyise bw'agenda ku leadinga front ku bintu bingi. So nze to me abantu tebajja kitegeera. Inside out. Museveni I knew. Si Museveni we interacting so that's why bakulabulanga ffe nga tuli mu opposition nga bakulabula bw'oba opinga Museveni tomusemberera don't get close. I think so. Don't give him up. Tomusemberera ekyo kituufu. Given an opportunity now that you're a free man, I'm saying free man to mean you're free now. If Museveni thought your hand to work with you singa ayagala okole naye would you work with him? Yasikina kati mutawaana kubanga tubadde tojja kuba mu disciplinary. You can work with Museveni. Yes. Kubanga tubadde disciplinary genda yencha atojja kuma era nagenda kibagamba tubadde naye ne His Grace Kazimba siga nti abadde wa Museveni ne yatukwasa obuvunanyizibwa okulaba nti actually obululu tebulina mufujjo abantu balonde bulungi. Akaseera keŋŋambye ezo meeting ennya
ne meeting eziwere 10 n'abayambi be kuba okulaba president meeting ennya kinene ne abayambi be zisuse ne mu 10 ne obuyambi interreligious council ekulirwa His Grace Archbishop Sengene eggwanga liri ku muliro abavubuka buli muntu nange nga mwendi bakoze amagaali abatulaba eyo abavubuka bayikolamu abantu nga 34 abamu balina majambiya balina nga bwe wabiraba mu bululu kati babululu bonna baali bagenda kukusa ensi eno ku buzibu kubanga buli muntu abavubuka b'amaanyi tebalinako control balinga they have nothing to lose tebalina mirimu kakati embeera eyo gye tubadde tugezaako okutereeza era yavuddemu ebibala ebitonotono gye mwalaze gye tulaga good Council Yusufu Nsibambi member of parliament wa Makota South gwe tuli naye ekintu kyaffe ekisooka otegedde Nsibambi yani musajja muyivu munnamateeka eyagasomesa okumala ebbanga eddene musajja mufumbo n'omukyalo gwe ndi munnaddiini nnyo badisira ku muntu kifo kya swalitana asaala 24 ayina abaana bage nti bali mu Uganda ate balina emirimu mirungi basomedde mu university esinga obulungi mu nsi yonna the inside out